Bobi Wine alina anointing omukwatako boti n'ogweri anointing bagana gituma Bobi Wine's anointing so Bobi Wine mutume anti kati wolabira nti oli omusajja alina anointing kwe kuddira abantu botosuubira bemunyoma nabe munyoma segirinya kati now is an MP honorable one a full one otale kyengamba now kakati ekiri nti pressure ya international ebadde hitiridde otegedde kyengamba kakati Bobi Wine bamutadde nga wabula ennaku mmeka naye nkugambye nti amagye tegasobola kuvayo leero naye gwe kakubulye kati dokita bw'oba gwe akakasajja kemagere ne kakuyuyanga kakuyuyiza osobola kuwa any chance of a court osobola bannaye katudde mazima ne bw'oba gwe dokita tosobola kugivinga any chance of that dunamis power eyo nuclear Bobi Wine n'ogikiriza okuyingira court oba omanyi first of all oli omusajja alina lobadoba style tomanya kyazaako olowooza oddolo winyi asolokera ku makya n'agamba akaluba kasazeemu kati gwe kankubulire owinyi chief justice wa Uganda ne walowooza bulowooza bwati nga wonolowoozaamu katono tioba akalungu kasazeemu wallahi emizimu gya President Museveni gisobola omugamba nti no owinyi yalowoozezza okukasazaamu kale ne waba simanyi olwala yani odolo owinyi ne waba mbuliri ne mukazi we ng'ali mbuliri mu kikolwa n'alowooza bulowooza okusazaamu akalulu kano bakaddemu wallahi emizimu gya President Museveni gimugamba nti owinyi abadde mu kikolwa n'alowooza nti akalulu bakasazeemu agenda okuva mu kikolwa nga afuna message egamba tokyali chief justice kati Mau ne DP bagitadde mu nsonda muzikiza kati DP ne Mau yasigadde kupamibwako bunyonyi na messe kumufukira ali mu nsonda message zijanga omufukira now kati NRM teyamanyira abantu nga Bobi Wine bajja not to participate in election nenga bazze nga ba contender bangumye muno okola ki nochita kati njagala Bobi Wine era omanyi lwaki bino byoyogera bino ntino ennaku bbiri zokka Bobi Wine bamutadde amagye kati amagye ogalaba bagambye gaveeyo tegasobola kuvayo leero ate lwaki andi bajja kuga tukyasomba migi tukyasomba simanya ogachima bajja gachima ncha lwaggulo si leero ngenda sagala bitankula kati nja kutankulira nkulage nti n'obululu bano bani bakatumba nyonyo bani ebyo bibafuna biba bipange nakande nanse yazze kusadia Bobi yazze acheka tebamusasula kumalayo akoza mutale woba totegera mu babloga be NRM nalabya abaana abamulumba waliwo ekisanja nga singa teyali kakoza mutale kakoza mutale yaleta engombe egamba mvira mu kkubo pisewo omulalo bw'otomvira nkusse era omulalo we n'amuyisaawo omusajja omuzanyirako he fears nothing mwe muwaana bano abalumba egundi ekasese oyo omusajja nagambye bano abaana tebamanyi bye boogera weewaawo tukomyewo sijja balonza nemba saba kintu kimu kindly subscribe on our channel subscribing nnyo mutegeezeko ne bannama abali mu bisenge mu ddiiro mu nsi ezituliranye kwa subscribing ate nkyabajjukiza bannaffe kakati bulijjo kakyogere nange olwaleero mbasaba twagala ba sponsor abatekamu program zino sente so kusigala nga zero bade batyanga bagamba okulonda naye mbadde mutakulonda ntibajja bakwata kati okulonda kwawedde so tubasaba mwenna abagala okulanga programs zamu ebyamaguzi byamwe ku programs zaffe kindly mujje that's the only way of supporting us to keep us on the road so kakati n'olwensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo so nako olwaleero omusajja gwe bayita the gladiator Bobi Wine omwana enzalo ya wano mu Buganda omwana ya sofa yakanyenya mukodomi waffe oyo Bobi Wine abambagamba the president elect tukomyewo ku mpewo zaffe nga the gladiator koti esazeewo negamba please abasirikale abanamagye n'abapoliisi mwambuke amaka ga Bobi Wine muveemu mwenna ne banavaayo naffe twebuuza banavaayo n'ekyokubiri twebuuza
Bobi Wine okumukkiriza nga wabulayo ennaku bbiri ziba 14 days okutwala empapula zino mu kooti ate waba ennaku bbiri obujulizi bunaba bumaze okulabika kwaffe ne tugamba waayi katunonya wisdom mu Kaye ebintu bino bitusinzaamukko n'ekyokusatu sobola kulabika ngunoonya Kakoza Mutale omwagaza ngenda kati Kakoza Mutale this government wouldn't have been here without the likes of Kakoza Mutale, Kasije Gwanga, abaana bali avuka ba Drago, balabali babatuma ba Captain Kalati, oyo katacha ali captain bani ba Kano gundi Surani, Semakula Sura waliwo abaana. Osegedde kati tusoka kugocha Bobi Wine police evudde makaki nze kyenebuuza tusoka tonyumyamu ku kino ekintu kino amaye budde obusinga soka ne twegeyageyamu kaba nalabyeko comments kufa abamu abateko makaga Bobi Wine abraki obucheto wadde nazi mwebeyamba bayita batya obuyu tobadde anti ekyo kimwe ekyokubiri oba Bobi Wine how safe is she nti bavuddeyo balesi tebaplantinzemu bintu anti kati abo Bobi Wine wayina okuleetera feba analyst wetuyingirako kiri ekyobutaba na buyu gundi bakiyita batya corona not corona kolera ani kakati babala omanyi kati abasajja bano babala amanya kubanga kati wawadde battalion namba majenga gago 10 kati bamanya amaje kubanga ojjukira abamaje abo engeri gye bamanyira embeere bo tebalwala bapama kati bapamye mu nsukuze ne bapama ne bafuka kati anti babala nti kati kino wekigaana plan byega kolera sisi basobola okulwala kolera sisi basobola okulwala kino ebyo nabona bibala nenga sinatandika njagala okulamusa kuba tulaba n'abatuwagira mikwano gyaffe luli abagala sponsoringa nga kyano mbadde mugamba nti muti ebyobufuzi naye kati byawedde omusajja owayi waba yatukola kati emyaka 34 ate ena gye ginaagira simenye ena simenye etaano kyonna kyekiri jjukira tukyali bavubuka ate yali baana tukkirize kakati twagala basponsa ba kyano yaffe muri you are welcome byenna yagala ekyokubiri subscribinga ku channel yaffe gamba mukwano gwo abazze okulaba talaba bulabi anyiga aka red subscribinga anyige n'akadde buli program ejja koleki banji banga wisdom otaddeyo kaluwa onyiga Kaye akadde bwotu watokanyiga ako kanyige nga bakuwa notification nti program ekoze eki eze ekisembayo kwekyo njagala okulabula bannange abantu abakoze pages manya gange musimanya team Kaye team wisdom Kaye bannange ezo page sizange nze Facebook yange account eri wisdom Kaye ogena musimyo noteka mtu wisdom Kaye ojja kulaba ogena more info waliwo simu eyo sembya 39 ate ogena mu page ya Kaye wisdom Facebook account Kaye wisdom ero jjajira be number sembya 39 bwokuba number yo nogamba ntekera ku video ndabe kuba tukoya ababbi ekisembayo bobo yagatwagiranga channel eno enamba kweziriyeko ku kazi okuba tokuba namba ki ndala waliwo gwe nalabe yagamba naye nga musabiriza nnyo lemme tetusabiriza kino tekiba kusabiriza naye tugamba nti bino bye tukola ono mukulu angambye gino emizinda gigenda mitwala 5 just count kamukokka bino twagala tubasanyuse nga tetweraliikira ki bintu birala okisegeera tukozesa nga tezivumbeera nga tuba happy bino ebintu bye tukola okubiraba mmwe ababiraba tuyita mu bintu bingi nze nagambye nti kati nze mu Kampala okukansula mu makanga ameka because I don't take chances bana bayaye bawano mbamanyi osegedde kyenkugambye now kati kankubuulire obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo olwaleero ekkooti esazeewo n'egamba nti amaje n'ebitongole byonna ebya security bive mu maka ga Bobi Wine osegedde. What does it mean? Ye lwaki ruling ebagireese wabula ennaku mmeka? Bbiri eza court. Kyekiri kye nagamba nti Bobi Wine yali mugezi naddira abaana be n'abajja wano abasiru ne bajja n'abogezi be semenya bloga be ne bakivumirira. Bobi Wine yali mugezi yali amaze okufuna intel kubanga come to think about singa kati bamusibiddeyo n'abaana be intimidation eyo otegedde ngodidde agasajja gasekiyite gonna gasulawo nga tewali wadde kamera wegefumbatikirira omwana we oyo omuwala basobola okukola ekintu nekikyankalanya otegedde kati ebyo ngambye teriyo wadde photogenic kayuke bataddeyo babadde kati bapamapama buli wamu n'ofuuka lwa nsonga baagala
ate siba mukwatwe kolera ekyokubiri Bobi Wine nga sinagenda ku judgment nkwegayiridde teeka mu miliyoni ng'ebyo ng'omaze oteekawo kubaka kati bimungi eyo teeka wettaka iwa wettaka leeta abanoonyereza either basobola okulekayo ekintu nga kye kikuwuliriza nakikyengezaako okugamba basobola okuba nga bataddeyo ekyuma nga kigenda kuddira internet system yo nga tekola bulungi nga tejja terera nga kiri planted yaggwe omanyi lwaki ennyonyi zabadde nga ziyita ku nnyumba ye internet bazijaminga otegedde omusajja buli dakika buli international TV emukubira nze nagamba Bobi Wine lwakubanga wantu tetumanyi kuzimba bana byabufuzi twali muzimba oyo Bobi Wine yekka atunda Uganda ne kakati aba ayogera simanya CNN helicopter ziyitawo okujaminga byuma tebasobola mukkiriza era kati Bobi Wine nze nkuba magezi data yaba kuguba male wiki ngeji nga banoonyereza okutandika mu bubi eyo nga banoonyereza asobola kuba baleseewo ekyuma agamagezi flashlight channel yegamba nga kuwa kubanga why lwaki nandiga kuwadde nga mpagira President 7 nze Kaye wisdom siri kidomola njagala free and fair competition abenaalemu abasinga bamanyira wano kugula bantu ne babajja mu race gwe tewalabe Bunyoro nga waliwo no minister yagula oli n'amwana ekifo mu ministry tebikyaswaza bamitaka saija namuwa ekifo otegedde tebamanyira real competition kati baali tebamanyi nti Bobi Wine agenda kujja kyova waliwo ekyogerwa nti come 2021 there will be no opposition why bonna baali bagule starting from Mau kungulu wa green munda wa yellow DP bagimusiga DP eyo yasigadde nga kifundikwa ekifundikwa kimanyi abaganda balina ekyo ekintu kifundikwa luba lubugo balukuteako ng'olina gw'osikira kati bw'omala osika ng'oluteeka mu nsonda kati Mau ne DP ye bagitadde mu nsonda mu nzikiza kati DP ne Mau yasigadde kupamibwako bunyonyi na mmese kumufukira ali mu nsonda emmese zijja nga omufukira naawo kati NRM teyamanyira abantu nga ba Bobi Wine bajja not to participate in election naye nga bazze nga bakontenda bangumyemu n'okola ki nokita and sijja kulekerawo kucongratulatinga Bobi Wine kyova nze siwakanya bamuyita president elect bamuyita ebyo why for the first time mu bugubi bwayiseemu ng'anoonya akalulu ataddeko bulletproof vest bamukuba bamudenwa yasoose okuddira president 7 omujja ku 60 simanya 70 simanyi 90 n'obululu bwe bwafuna n'amuleeta ku 58 tekibangawo and of which 58 it is questionable bwe ye wategedde nga tetunagenda ku bya kooti okimanyi nti na electoral commission yawanika bweti result nezijjayo ekyo nakyo nati kati tuli mu bintu twebuuza results byabakama n'agamba ndindako nga tebanaba kuswala byabakama n'agamba ffe tetunaba kuteekayo results za polling results ate omwogezi omanyi kyeyagambye twabadde tuteekayo nga tulina betugezesa naye kakati ne tubijja tugenda bizayo nga biwedde no nagamba gye tujjaawo aba flashlight balindeko ngenda basomesa akalulu kava katya nti okalondedde ku kyalo nga kali mu numbers kagenda otuukawo ku parish nga kali mu fraction one fraction ozimanyi or either 2 4 whatever ne whole number kagenda okubaawo nga kali mu decimal okutuuka ku district kagenda otuuka ya byakama nga kali mu percentage yabakama kwatandikira kati ezo zokka zonna decimal Segirinya abatasobola zitegeera ono wanu tasobola zitegeera nja kubuulira lwaki obululu bweka lwaki Bobi Wine we yawangudde nga mukampa wakiso mukono gyalina obuwagizi yawangulanga nga president 7 nga Bobi Wine katugambe wabana 10 president alina 9 ate ngate mbitunde yo Bobi Wine jasinga obuwagizi nga lwaki fate je tusinga obuwagizi president 7 yafunanga 9 Bobi Wine nga afuna 3 otegedde kyengamba njakuwa njagala tutandika okumenya ebyo nga emitima gisse tulimo gisajjule sawa zino anti kyovola banze ndi wano njagala Bobi Wine agende mu kooti nze manyi Bobi Wine ogenda mu kooti tajja kuwangula tasobola kuwangula naye ate njagalako Bobi Wine abaanike njagala abaanike kubanga nze waliwo abantu wenalaba nga tufunye obululu bubiri omwana n'abukuba n'ekifaananyi naye bugenda otuuka ku byabakama nga buli mu 48%
Bobi Wine era omanyi lwaki bino byoyogera bino nti no ennaku bbiri zokka Bobi Wine bamutadde amaje kati amaje ogalaba bagambye gaveeyo tegasobola kuvaayo leero ate lwaki andi bajja kuga tukyasomba migi tukyasomba simanya ogachima bajja gachima ncha lwaggulo si leero andi kakati biri bya security balina otambuza ebyokulwanyisa kiro newo watadde ebyokulwanyisa bataliani omanye badde wali gwe ebadde fuse bala ayi kutidde kati Bobi Wine bakimanyi omanyi ekifa not to reach to the court Bobi Wine wagenda yasobola ofuna obwenkanya kisobola okuba ekizibu olaba bayuyaffe olwo Bobi Wine tasobola naye ate asobola okwanika ekkooti. Let me tell you gwe kyenkugamba golowooza oyo yani olala odini Chief Justice yani odolo winyi olowooza odolo winyi asobola okkeera ku makya n'agamba akaluba kasazeemu kati gwe kankubulire owinyi Chief Justice wa Uganda ne walowooza bulowooza bwati nga wonolowoozaamu katono ti oba akalungu kasazeemu wallahi emizimu gya President Museveni gisobola omugamba nti no owinyi yalowoozezza okukasazaamu kale ne waba oyo simanyi olala yani odolo owinyi ne waba mbuliri ne mukazi we ng'ali mbuliri mu kikolwa n'alowooza bulowooza okusazaamu akalulu kano bakaddemu wallahi emizimu gya President Museveni gimugamba nti owinyi abadde mu kikolwa n'alowooza nti akalulu bakasazeemu agenda okuva mu kikolwa nga afuna message egamba tokyali Chief Justice oyo winyi simanyi olola winyi odolo winyi ne bwaba meeting bwati n'agamba I think mulowooza kabadde fira nga tannakimala mukama emizimu gya President Museveni giba gimaze omugamba mu meeting eyo nga tannagimala afunira mu message nti omanyi bakukyusiza bakututte naggulu bakututte ggulu ku kyalo kyammwe olina magistrate bamuteeka ku kya magistrate naye gwe kakubulire kati dokita bw'oba gwe akakasajja kemagere ne kakuyuya nga wekayuyiza osobola okuwa any chance of a court osobola bannaye katudde mazima ne bw'oba gwe dokita tosobola kugivinga any chance of that dunamis power eyo nuclear ya Bobi Wine n'ogikiriza okuyingira ekkooti oba omanyi first of all oli omusajja alina lobadoba style tomanya kyazzaako kati wajjaawo n'aleeta ebintu ebituufu kakati mukulu kati soke tunyemukaawo olowooza nti Bobi Wine okumukiriza abanamaje okugagamba gaveewe olabako any authentication system nti Bobi Wine anatambulako ko mu kibuga tebasobola mukkiriza nanti kakati awembuuliza tebiriyo anti ebibadde bibakola obubi international pressure gwe kyali kibaddewo President Museveni n'awangula akalulu abantu mu Europe yonna n'esirika nga terina amuwishingisa simanya congratulatory message nga nekyabadde Zambia ono simanyi President Lugu simanyi ebikoze bitya we yamaze okyogera nga sindise message ne beekalakasa ewaabwe nti olangira otyo bamugambye n'agamba kanjijjeyo n'agijjayo munne kyenkugamba omanyi international pressure kakati bali basenyeni olwajjo gundi Sweden ne Denmark bakoze gundi kamachi anti kyenkugamba tuli mu kwekaza bwekaza nze era ndi mbweraliikirivu bw'amaanyi gino emyaka 5 simanyi oba tunagimalako waayi tosobola kuŋŋamba kwekaza TV zano tebasobola ziraga tebasobola bakkiriza biraga tebasobola kyavola nalabye ono minisita agamba VPN oba bituufu tunaba tulindeko tuzaako kakati now the thing is Bobi Wine n'obwoba gwe doctor gwe president wa Uganda Bobi Wine n'akola ebyo byeyakoze n'aleeta pressure eyo tosobola kuriskinga naddala nga wali muyeekera oyo musajja mukkiriza oyo si kyali wa President Museveni nti onodetermininga byakyazaako nagamba omuntu oyakulira mu ghetto nga is a ghetto youth ngoyo wali ghetto graduate bakubana abanyi benjaga omulema byeyita oyo bucha binalero byeyita byatali ne omusajja nga Bobi Wine nti from the ghetto to the parliament katugaye to the Paris
From the ghetto to the palace. Oh, your musajja omutanga is a God sent, anointed one. Bano bapasita balimba President Museveni nti gwaliko amafuta ani akugambye waliwo n'omulala aliko amafuta bamuyita Bob Wine ate gali gakubaga ti ogakwatako omanyi abali mu church z'abalokole bwe bakukugira nga tebakusindise n'ogweri Bob Wine alina anointing omukwatako bwoti n'ogweri anointing bagana gituma Bob Wine's anointing. So Bob Wine mutume anti kati wolabira nti oli omusajja alina anointing kwe kuddira abantu botosuubira bemunyoma nabe munyoma segirinya kati now is an MP honorable one a full one otale kyemugamba now kakati ekiri nti pressure ya international ebadde hitiridde otegedde kyemugamba kakati Bobi Wine bamutadde nga wabula ennaku mmeka naye nkugambye nti amagye tegasobola kuvayo leero galina kuvayo nca ate kiro kakitegeeza Bobi Wine waba wagenda mu kooti jukira bakucyankalanya obadde tosinkana bagundi ba MP bo obadde tokola ki obujulizi bwonna. Do you know that right now Electoral Commission yandibadde ddira forms z'omu Uganda nga yazikubye ku website kubanga ositeeka wali n'oziscanning nga n'ozikubayo compare and contract. Aha tesobola naye jja kubayo ziri ozikkiriza kugambye yataddeyo kati bajjukize bannaffe abali ku mukutu guno neddamwe abali mu government mu ruling system eya president Bohabulwa ffe tujja kubasomesa kyemutakola obulungi ne kyemwakoze obubi kiki ne kyemwalikoze to make better Uganda wetwa tetuvoola tetuvuma tuli mu kusomesa kyotamanyi buuza anti kakati labayo ffe kituleeta wano nagamba nze ndi mwagiza President Museveni tokimanyi wetunaddako ojja kunzijukiza nzije ne kadi nze mama mbabazi yampa kadi ye NRM kyovala NRM eriyo sigitegeera sisobola kuddeeyo simanyi educator zaabwe no sigitegeera right now bweba government nga solution gyeyina ku Uganda kusibira Bobi Wine mu nyumba kitegeeza tandika okusonda sente ngule plot mu Nairobi lindako okimanyi President Museveni kulw'omukaaga wano nga bamwaniriza pata wajulira Kaye apaka ku State Square yagamba nti attachment ne Bobi Wine ali under house arrest ebyo babyogera neka kati kambo tolaba byabakama yagamba nti mbu tali ku Twitter tali ku gundi DSTV yasimanyi bagisalako simanyi bitya talaba TV talaba mawulire kwe kuno kubaita okutuwudisa ase kuwudisa batumanyira baloza tuli basiru nga biri ebyana byabo ebibeera nga biyika endusubite kabaloza naffe tulaba tuli tuti kalamanyi abasajja bazaala ebyana engeri gye bali basamize balina ebyana biyika endusu kakali byonna bigenda mu emizimu tulaba tetulinga byana byammwe kutumanyira kati oyo omwana yamubuuza byabakama byosoma obijjawa question yamulema n'agamba linda ku website bwe batadde website yayogedde birala n'omwogezi w'Electoral Commission n'ayogera birala kubanga balina okugattaawo era ojja kwewuunyanga n'ogwonna omwezi guweddeko nga tebanabiteekayo tebasobola kukkiriza DR forms ziteeka ku website otegedde kyengo kati katola polling station zano zisuka mitwala 3 simanyi mu meka because bitya bewunya Bobi Wine judge financial muscle okubeera n'abantu kubanga kati Bobi Wine wabeera ne DR forms emitwala 2 otegedde ate nga n'emitwala 3 no si mitwala 2 emitwala 2 nga zirina bujulizi bwe n'abalekereza mweze kiruhura simanya kazo simanyi bitya n'abanezize ogenda kumpulira film these elections can be turned kubu kakati ye Bobi Wine ekyabaafa kati ffe kyetwagala okulaba nti okuba ebituli omanyi kankubulire bano bakyali wotobakuba mu bituli election ezijja bajja kusigala nga kiki otegera kati ffe abaagala omuzannyo omulungi oguli fair and fair kyetwagala otegedde kati Bobi Wine yandituyambyeko outside najja naye n'abazuganyaamu omwaka naye kakati tebagenda mukkiriza kutambula tebajja mukkiriza omanyi kyebajja okwekwasa preventive arrest waliwo amateeka nga wegaba mu ggwanga eri wootegera nti eri eggwanga liriko ekikyamu oba lyaba dictator oyo tasobola kukukwata preventive arrest
oliko mwoyo wa Mukama agamba nti ngenda kutta oli. Ebyo babireeta kutagetinga ba politician balina muzinzi. Otegedde? Ne bakwa okimanyi nti Uganda wano eri fane bakwata bamala okutuusa mu court prosecution nenoonya obujulizi. Bali funyo obujulizi first nga tebannakukwata ne bamala kukwata ne banoonya obujulizi. Why? Ba OCCID betwalina ku mulembe gulinga tukula balinga okulinnya ennyota okufuna ennyota endala ng'oteekeddwa okubaako emisango gy'onoonyereza ne gituukira ng'ofuna nnyota. Naga muzeyi wange yali lieutenant and medical doctor ng'onoonyereza kyova olaba ne mu barracks mwabeeranga abolaba bayitanga bemupinga bawandiisi abo be bakwata ow'amagye naye nga bali trained engeri gy'omukwatamu ow'amagye omugwira booti nakuba essasi boleetwa poliisi okukwata ow'amagye. Yes, naye kakati ekizibu kye tulina ku mulembe guno nti omuntu ava eri n'atandika ku buyinja busatu talina wadde musango gwe yali anoonyereza ne guggwa naye nga ye OCCID kika kati biri wano kyeki kye nagambye ti the corruption tribalism, nepotism, embezzlement define these people. They do define these people. Now kakati ekkooti kyensaba Bobi Wine naye kyemmanya era ekitajja kisoboka kwe kujja okujuzuganyaamu kwago tekikwewunyisa omusajja yakutte eyabadde second runner ng'ali ku house arrest nzo ng'ambe nzijenjaganye nyaba mbagamba yali first runners up anti kati katukkiriza kakati abayo bwe tukkiriza bano abagamba mbu yali second run kale nga namwe mumanyi nti yali second run ate muteeka ku house arrest kale oŋŋambye nti president yagambye mbu takimanyi nti ali ku house arrest mu Uganda muno bagambye waliwo asobola okukwata Bobi Wine nga president takimanyi. Ebyo naye babigamba bali batategeera. Niye akyogera ku lw'omukaaga ku State Square. Anti ku State Square olina okumanya abajjaawo ku State Square yali ayogera na bani. Yali ayogera na bagoma naawe. Balamu baasombye baasasudde. Awo tuveeyo. Baasasudde abadde mutwalo. Kaye awo siriiwo simanyi oba basomba nange. Kati nzonga teriiyo muntu asobola kukwata Bobi Wine. Kati gorozaani enanga ayogera enanga twamulekera bigambo bi bobo oyagala kumanya omusajja alimba oyita enanga the first kwegamba ye first definition of abasajja abalimba Kaye Oluganda talumanyi kala katukkiriza nti talumanyi naye era ogusose n'ogwokubiri kati nze nenga era kati bino bya university ne batuwa case study simanyi okwogera ku bulimba simanyi abasajja okwata enanga n'oleeta speech zengeezo bbiri oba ofunye definition ye nkugambye yoyo era nze neewuunya bayagala bwe baba bawala nga gye bali weewaawo kakati Kaye nkyali ku point yaffe gye twatandikiddeko abasirikale okuva mu kifo ewa Bobi Wine mu makaage nga tusuubira nti ennaku z'omwezi kati zinakuggwaayo baamukwata ennaku z'omwezi 14 dezi ennaku z'omwezi 26 amakulu gakyo wabulayo ennaku 2 okutwala evidence mu kooti abe nga atulabyeko nnyo. Yes, kakati neneebuuza olaba kikyolowooza nti in these coming 2 days evidence wo yonna yeetaagisa mu kooti esobola okuba nga erabikiddwa oba yali plan y'abano abaakwata Bobi Wine aleme okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Kati ekisembyeyo kyekituufu yali plan kubanga akalulu katandika nga temunaakakuba ng'omwaka ogwo bwegyo kyova olaba kasitongenganga n'ogamba ngenda kwesimba kwa president batandika okusiba bizinesi zo okumonitaringa amasimu go bakugaana entambula ne bakuba ennaku 6 kani imagine akalu ka Uganda bakanonyeza ennaku 6 zaava ku 9 yego manya byonna nja kuwa dynamics akalu kano ate bali bagenda kugamba 3 otegedde ennaku 6 otambula district 10 oba mu mmeka otegedde kakati akalu bakanoonya nga tonneewandiisa n'okanoonya nga weewandiisiza ne after elections katuli mu kalulu gwe tukimanyi Bobi Wine musibire ewe kalulu otegedde kyenkugamba tukyali mu kalulu kubanga osobola omuto omusajja najja akwanika Kaye
nange ndi muntu omayifu nzo kwera moderator nange ndi muntu ebirume ensimbiraba kakati amazima matufu Katumba yatambulawa mu Bunyoro oba mu Western Uganda okunonya akalulu anti kakati labayo bana basajja anti kati gwe ngenda sagala bitankula kati nja kutankulira nkulage nti n'obululu bano bani bakatumba nyonyo bani ebyo bibafuna biba bipange nakande nanse yazze kusadia Bobi yazze acheka tebamusasula kumalayo ngoma anti kakandi katumba nyonyo newe mukyala baje bateko wansanga tebalina receipt ngitebe nabo basasula ani nkubulidde ongamba oti anti ogenda kwesiba kwa president nojjoko wansanga tolina receipt ya bank. Really? Are you serious? Tini number bitya. Bitye byoba bikozeeko. Ati ni number etwala myaka. Otegedde kati oyo okudda waliwo kati ekye kikyamu. Gogenda kubala abantu bameka bagenda okudda kusaidia Bobi Wine. Aswana okugenda mu court bali ne bavaayo nga bamuwako bujulizi nti tebabbye kalulu. Parara papa. Bobi Wine asobola okugenda mu court. From Nase Katumba nyonyo baani kyambadde simanyi yasiba ennaku bbiri nga babala ebya president anti nga talina gyalaga oyo yali yesimbe mayambala yali awo nga waliya ku bikomando wagenda mutoyi wadda mbw alinda yala form abo bonna bajja kuva baga bulu tebabubba kyekyali statement Abedi Bwanika gye yakola emutwalidde over 15 years okulongoosebwa okukomawo mu byobufuzi and if it wasn't Bobi Wine osante yandikomewo yaweegi kugamba nti obululu tebabubbi obubwe nga tamanyi nti yeetaaga future era kyovala nagambye Segirinya yansanzeeko ewantu wamu nemuga Segirinya muganda wange mufuuse beemupi naye either mugenda kweziika oba kwesimba bano abasajja nze bempagira bakaddiye bagenda mu myaka 9 pozi nga bafunye faaza agizza obuto abazza obuto anti faaza asobola okujja naaga abalina emyaka 4 bano balina abafaaza baabwe kakati ne mugamba Segirinya gamba banno mu myaka 4 basobola okweziika kyekya Nabbira mutemumanyi Nabbira yakola mistake mu bulamu bwe ngezo nti abantu mu bulumi obungi babadde baagala okuwambuleera mu bulumi obungi ne baga nedda katrisi katukawe Elias Lukwago mu bulumi obungi nga zonna sayini ziraga mukawe Elias kati nga olaba Ssemujjunganda ekira bagaye Bobi Wine ate tawagira gundi Ssemujjunganda kyekugambye kakati Segirinya ne mmwe bonna abafunye kaadi za nuupu either mwesimba oba mweziika kubanga target egenda okuddawo singa tulayira kankubuulire nza nti omumanyi ekigambiro ennyowe kwata ssente kutandika kugula bannuupu awe tudda kati kyekugambye bagula kati alina omutima omunafu agenda goloza wisdom nandibadde nogomanyi abagezaako kumpa ssente okufuna abayimirirawo ku integrity ate simbwavu batono batuuka tobalabanga oba bloga yali ayogera bw'atyo emyaka 2 kati ayogera awemula tobalaba ssente z'abatwala bagambe for us we are vloggers not bloggers but kiddemu we are vloggers. We are vloggers, not bloggers. Yes. Kataina mageza ategere. There's a difference between a blogger and a vlogger. Kino kakigatteko. Nono muwala gwe nalabye alumba kakooza mutale. Let me tell you something. Mu Uganda muno waliwo abantu abamu nga nomala obalumba basobola okukuba ne bakuba amasasi ate President Museveni n'atakutaasa. Wane Uganda. Kubuulira kati kankubule abatamanyi kakooza mutale kuliko nono taata wali ne sajja ly'ebiraasi bidandisali kintu musoke amulala yani mzee wa gwe yaŋŋamba abasajja yafa nono omugenza yafa emityana alwa Brigadier Kasirye Gwanga nono kati oyo yali so active mu kulwana naye bano bakintu musoke ngenda muleta kintu musoke kakooza mutale bidandisali kyebakolanga mzee wange kyaŋŋamba abantu ku mulembe egyo gyaba musiramu bba abaddukanga mu church abasajja babaletanga ebyokulya enjiri bagibasansisanga eyo mu ekereziya kyovana nagambye mbayo ddayo kola ebyokola bana ekereziya giveeko
bakola kinene nnyo abantu addukira mu meekerezia n'okwekweka abasajja I think they are like 10 people otegedde kye ngamba kati ate Kakooza Mutale mugatteko Kasirye Eggwanga Kakooza Mutale waliwo weve yajja Besigye kyayimirira wenkwata ebigambo n'ebya Sejjusa byaga nti Besigye yawangula akalulu if it wasn't Kakooza Mutale eno government yali egenzi nenalabye omwana avuma Kakooza Mutale ne musaasira era nagambye eno mukwano gwange Isima Mijagulu Isima Mijagulu oli musajja olemeddwa amawanga mangi okomyewo mu Uganda oli musajja mukulu wesenyo Kakooza Mutale he can shoot you President Museveni n'atakutaasa he'll shoot you abo basajja ne Kasirye Eggwanga Kasirye Eggwanga pakata nkasasira amasasi emakindi awo nakube mmotoka nenda baka police agamba atukyanoonyereza gyakole statement yagamba hiya ya mujje Kasirye Eggwanga yakwatako nayo kya tractor ku ttaka lye liri baali baagala okubba era wa police oba yali enango n'agamba tukyanoonyereza obujulizi ali yekyeze emmotoka Kasirye Eggwanga n'ayita bannamawulire n'abagamba ndi wano nze najjokyeza mujje kati wepanke Kakooza Mutale Kakooza Mutale woba totegeera mu babloga be NRM nalabye abaana abamulumba waliwo ekisanja nga singa teyali Kakooza Mutale Kakooza Mutale yaleeta engombe egamba nviira mu kkubo piseewo omulaalo bw'otomviira nkusse era omulaalo we n'amuyisaawo omusajja omuzannyirako he fears nothing mwe muwaana bano abalumba egundi ekaseese oyo omusajja nagambye bano abaana tebamanyi bye boogera tebamanyi na bye boogera bamba muzanye n'abalala muzanye ne bano ab'amagye abavudde simanyi kadeti Kakooza Mutale ye yennyini ye Sandy Hust ye nga ye ajja bakuba because he loses nothing wabula kye twandyebuuzizza lwaki Kakooza Mutale ajja okwogera ebigambo ebyo nabagamba sajja nkifulugunyu gwamuwulira ye yasooka okuyimbira NRM bakulina erisajja eryerimba eryebirasita bino eryennajjeera n'akola mu kuyimba ebyaddala nga sajenti nga yayimba ku zirwale yalwala yali atambula ku kkubo nga talina maanyi omusajja w'ekigaali n'amulaba omusajja w'ekigaali we yamulaba n'amukwata n'amutera ku kigaali agenda omutuusa ku klinika eri wali ng'omusajja afudde waliwo abantu abakoledde gavumenti eno nga basiiba Kakooza Mutale era bano abaana bagambe nalabye noono era nengamba ono agiraayo nsi omwana we Kakooza Mutale ali awo ku fulaati bamupangisa fuleezo lumu parliament yamwepankako nti bana Kakooza Mutale gwe tusasulira fula bbiri akola mulimu ki mu gavumenti stupid sirika era bamwepankako ne bamuleka nga tayogedde kigambo neki basasula fuleezo si minisita siki nalabye abaana bamwepanka baana mwe muli babbuloga musigale ku birala musinikire y'amannyo muve Kakooza Mutale ajja kulumba oyo omukyala gwe nalabye akube amaladdeyo ne President Museveni tajja kutaasa so people the likes of Kakooza Mutale singa tebaaliwo singa eno government teriiwo lwakubanga babakola ensobi babawandiika ebitabo tebabawandiikako ekyo nakyo kibi hati kibi bo bebeewaana be balina simanyi fulu nasase tebabawandiikako Kakooza Mutale kiki lwaki kiruwa olowooza lwaki Kakooza Mutale ayogera ebigambo ebyo Kakooza Mutale tasobola kuba wuwe kubanga ye tali bubi n'alaba nga gano agavubuka gakima bisawo bya ssente gatambulira mu V8 balina ababakuuma n'olowooza taayogere abuuza bannange bano abatakuta bakimya ensawo bazimbidde zifulaati nga tebakkuta kyova olaba ye abo abasajja abagezi aleeta koodi pulezidenti aba agitegedde because tosuubirayo Kakooza Mutale kulumba mbu ali mu Ronald Mayinja no naye Kakooza Mutale abasiiba mu ofiisi ye bamobiliza b'NRM abasiiba mu ofiisi yabo banazirwanako nze nagamba natambula emirundi gyali egi nyina ne kaadi jjajja wange alwana second world war ayina emidaali nagyegyo emidaali ebiri ena gyalina naye twagenda bwe tunenga muzeeyi wange lukirwankejje nti tetudda bombo ng'alina zikaadi eziraga akimya sente z'abazirwanako kati Kakooza Mutale akiikirira abantu abo yayogera demeterigwe Kakooza Mutale be bamu ku basajja abagezi be tulina mu Uganda omusajja oba yali musomesa wakubala mugezi muzibu mu math
nja kunnyonnyola akaluka wano kava katya mu decimal ne kagenda mu binary fusion ngenda nsobola okugamba nga n'abamu abakali emabega okuyingira mu binary confusion wazikakoza mutale otegedde eri gye bayita binary confusion si binary fusion naye okuyingira mu binary confusion koza mutale gw'omumanyire nga ne mu Buganda bakuwa ssente okunoonya akaluka enare mu Buganda babawangudde liri ezisajja libeera entinda n'entinda Bobi Wine yawanguddeyo mulumbe kakoza mutale Kaye kakoza mutale and the likes of kakoza mutale nze ndabula mu baana mu ababloga bwe mumanyire birala mumuleke ye ayina kodi zaleeta ayina kyova banali wano ku channel Dr. twogera ebintu twogera kino ne kino abenaalemu naddala ababloga nga bandaba bubi kati waliwo voice note ey'omwe yazze ng'akaaba temwasasula temwakola ki nenga nabo batandise okulwanira ssente nedda mwogereko ye full figure nze saagala muyisa mukama buli we muyisa mukama kakwata akange mbu mwogerako yejeganye eddoboozi lye ekitegeeza n'abamu ffe betulowooza nti bali bulungi nabo bali bubi ate nze ng'amanyi President Museveni w'omala omukolera nga takusasudde nnyabula ennyaanya kizibu okukusasula